Kajoba akomewo nsobola mufunira obwa seculiko wano waliwo kampani za seculiko omusala gwabadde afuna eri wano gusasula abantu 10 bokka ajje Kajoba obwa seculiko wano emirimu weegiri mitwalo gyo 25 buli mwezi mu ggwanga eddungi jangu okole kuba olina n'obumanyirivu ojja bagamba wakuumako n'emitala w'amayanja basobola okubanga gwe supervisor nga tukuwa 5 omwezi ggwanga ddungi Kajoba kituufu akomeo mu Uganda ekulukuta omubisi aleeta obukodyo obupya mu bwasikali ffenna tugenda kubifiirwa Uganda siddayo nzekka tuddayo ffenna nga sinnaba kudda Uganda nammwe mugenda kudda Uganda omanyi mwagala nnyo likes mwagala nnyo views mwagala nnyo ebitrendinga tudda ffenna Uganda buli yakoze video ng'oli mu nsi gye ndimu nga wataddeko ekifaananyi kyange kyennabagambye ffenna tugenda kubifiirwa asikali we lyayambala esuuti nga Kajoba n'ayimirira akola contract emyaka 3 nga takwatangako wadde kubanze ntambuddeko naye basikali balinga abatalina mugaso in fact basikali bafuuka balagirizi ba direction kwata wano ogende wali naye teri asikali yesikanana muyaye eyo kati jangu wano okola obwasikali omulimu ogwaddala nga asikali alina okubagana ne bakifeesi alina okubagana n'ababbi b'emmundu alina okubagana n'enkuba olina okubanga asikali olina okubanga n'obusobozi obudduka n'ogoba omubbi mayiro abanupu mumaze ne muwangula bambi mumaze ne muwangula omulimu mugunemesezza munemesezza omulimu okuwagira NRM kati gwafuuse musango kisobola n'okugisaako omulimu gwo so tusaba ekikwatako gavumenti mubeeko kye mukolawo webanga bituuse n'otulemesa emirimu olaba abalwana mu lutalo we bagoba nga bazze okwekalakasa obanja akasimba abeeruweero bakyabanja kale ate olwogwe be baaliira ente bakyababanja ate olwogwe abakuba omulimu gwo gubadde kimbadde envuma badde envuma kyagula gy'obwongoloza badde envuma mu nsiime n'obukadde omutwalo gwa ddoola mu nsiime n'omutwalo gwa ddoola kati balina lugendo balina just kwero walinga kusigala ku bintu kwe babadde bakola gye badde bakolera ddala naye kitali ekyo embeera yo sinnungi embeera egenda bakwata akibaga kati akugamba nti enteze yakomazirako kwokero house bagenda otuuka enateete ng'ente asigaza zino za mpummumpu ziri entuufu tazirina ente ze bamuwa yakomaziraka kwokero house oba okitegeera kati kyenjagala okukubulira kiri kimu naye onakuddayo weebuuze lwaki embeera eri bwetyo olwaleero ekyokubiri kikuligenda creatinga confusion mu nkambi eya NRM kitya ono bwajjanga bo bagambye ababiri we bali president nakwata buli omu n'amuwa milioni 10 bukadde 2 ate olaba badde ku ground wano nga bawagiranga n'okulonda baalonda kigenda balekawa kansooke kukubire n'akatambika eyakava mu Nuupu Jojjuzi ayagala tupushinga ekintu kyekitambula oba yabadde alowooza zino sente ze babadde bagenda obadde netabanaaziwayo oyo nze aba Nuupu kale mbalinako obuzibu nga nze tetukolagana naye ebyoyo omuvubuka seetapu alina emizannyo gye gyabala abali wano ababadde bakola omulimu Kajoba oba Benita gwe babadde bakola nga basinziira mitala w'amayanja tebaagala bali bajje wano musigale eyo kuba naffe ketulya wano tekannabako tumala oba kitegeera kati kyekiri ogambye kigenda kozinga confusion kyakusatu kigenda kuteekawo ensaasanyo no gyatetekekedde ani NRM kubanga nagamba wano nga bakagoba oli omuwala tebanaagoba abalala 10 nga buli omu muwa omutwalo kwako olwo baali oli bakamusuubiza omutwalo ng'embeera tenasajjuka mumma mutwalo ng'akimiddwa na magye bwe banaagoba abalala 40 Kajoba tulinze magye ekyakagenda okumukima waabanga ddala yagobeddwa gavumenti etekola nayo yakijjeemu enta walabyeyo omunene wa gavumenti agenda ogamba nti tugende tutaase NRM mu kwepulooyinga ng'erwanyisa enguzi yagwa mu katego ka Nuupu ak'okulabisa yagala ki owuninga yo nga yo
neje bugenze bwetola kugabe olabide ku example ya Anita Amongo biba bitufu nga ddala bamusonye tagenda kyajingibwa obo kitegeera olabide ku ene example tebasobola kirwaninga kubeera nakyo kumala banga ddene obo kitegeera nti ebyofuzi byawo ne biseera ebisinga kyenjagala okukakasa Kyagulanyi bwajja yajja NRM nagirekera hardware ye naagenda ne software asinga nti NRM ekulaga nti buli kyekola ebiseera ebisinga teyinza kikola ne mala nakyo bbanga lya myezi 2 oba 3 gimaliza kijokyeza yo nga yo nti bodayo n'osoma mu science mu mubiri gwo cells zino ezaffe ez'omu muntu zino obutafaali obukola omuntu body cells waliwo lwe zituukanga seera eyo erina kufa y'okutaasa omuntu erina kwabika oba okitegeera kati seera eyo mu kufa process nyingi nnyo ezikolebwamu waliwo kye bayita phagocytosis kitegeeza ki ekyo naye nga yonna process bagita autography kati mu autography mwosanga phagocytosis mwosanga anabolism n'ebirala naye ekiyambako cells ezo okukola ekyo kyenkugambye okubreakinga down okutaasa omubiri waliwo element baza microphages kati microphages ezo ze ziyamba process eno gyenkugambye phagocytosis senga phagocytosis egaana okugenda mu maaso cells okufa kyekyo kye bagamba nti odevelopinze cancer cells zikula bukuzi ekyamazima nyinyonyodde omuntu ategeera ekyo kukola tegeera nnyo professor ebigambo bisobola okuba ebizibu okwogera naye interpretation cancer mu developing senga cells ze zirina okufa ziveewo endala zijje zisigala nga zikula bukuzi oba okitegeera kati microphages zino ziyamba ku ekyo kyenkugambye okutekinga place phagocytosis ekyo kyennyininyini kyoyogedde phagocytosis yesebo ekyokubiri bagiyita anabolism ekyo kyangu nnyo kati ne mu byobufuzi wano wajjawo process ezo nezitekinga place mu byobufuzi bya Uganda nti wajjawo phagocytosis oba okitegeera nti kyajja waneeno olwaleero nti waaliwo ebyali birina okufa Kyagulanyi atuukirize kyayagala okugenda mu maaso njagala kuwa ekyokulabirako nti Kyagulanyi bwajja wano wajjawo process gye bayita kakistocracy nti mu kakistocracy bakwata abantu abali less qualified olulimi kirwoyogera luzungu oluli basic no that is not English era Latin gyoyogera luzungu oluli basic mwana tuje tubeera luzungu lwetukozesa genda maaso nti mu kakistocracy bakwata abantu abali omuntu yegobako abantu abategeera n'aleeta abantu abali basic abali pedestrian ababulijjo pedestrian luzungu n'atandika okukozesa abo emirimu oba okitegeera bakita in fact mu lulimi lwange bakita elite de-enlightenment nti okwata beelite n'obajjako entegere yali eyaabwe kandi batandika kukozesa emotions okutandika okulizoninga bakita elite de-enlightenment nti kati kyekyagwa wano olwaleero nti embeera eno enyininyini Anita Amongo yatuusewo olwaleero ogenda kusanga omusajja nga munene ajje ku TV agiwolereze naye ng'ate tasobola kuwolereza RDC oba kaawo ow'Ennamayumba oba ow'Ebulambuli gwe baakutte ono akulaga nti ye yabbye obuwumbi na buwumbi she made a small mistake naye kati kugambye ku statement kegiri gwekyonaga she made a small mistake naye ng'akulaga nti yabba buwumbi na buwumbi naye nga ku bakawo bwe bakakwata tekuli yatutte sente zenkanazo tewali yakoze mistake teri yakoze mistake nene bweti ye mubbi ye thief robbery oba oyinza n'omuyita prisoners alidde mu nsi olukwe naye ono made a mistake Focus 360 the final channel kwoli every Wednesday tubeera ne professor mu show yaffe gye tuyita the reality sport wetutunulira ensonga mu butuufu bwazo nga bwe tuba tuzirabye ku opinioni zaffe naye nga tukulaga how close to reality emboozi ezo bwe zibeera ziri kyekiyisa reality sport then n'okumanya developings eziyinza okubaawo mu maaso eyo nga bulijjo tuba tusibwako Lugave Herbal Products
Lugave ono nga alina Lugave Herbal Cough and Flu Syrup batawanyizibwa ekifuba ssenyiga sinuses ng'oba ogenda okukozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Ate n'obeera ne Lugave Herbal Ulcer Syrup. Products zino zombi zakakasibwa National Drug Authority zisangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy wamu ne batunda ebintu bya bana Uganda. Airtel Uganda ne kugamba osobola okusasula school fees ng'onyigabonyizi *185 *6# osasule obeera omu ku abo abagenda okuwangula ebirabo ebisoba mu bukadde 120 ng'osasula school fees. Airtel kugamba it is borderless, secured and borderless. Ate saving and time kitegeeza nga tebannakubbako kasente ka fees amasomero ennaku zino gagaba code sasula in your comfort omanyeyo ne balance banagenda okuddamu abaana okusoma funyeyo ekyataano kitaddeko asatu ogataddeko banagenda okumala okuddayo okusoma ojja kubagwa fees ozitambuddeko akaseera in your convenience okitegeera sobeera omukwaba ate ero standing n'omukisa okuwangula abantu mitwalo 10 nga bawangula emitwalo 3 buli week. So Airtel Money bwe kugamba bwetyo jesige it is secured, instant and borderless. Airtel Money is regulated by Bank of Uganda. Ajja sinchiza musomi wa dduwa gane bikutawanya naawe mukubireka kusomere ku dduwa waliwo abantu nga balina amaanyi gaabwe ate banga litubadde naye alaze nti nno waddala era kyovolaba akyaliwo. Ajja sinchiza mukubire ku namba y'essimu eyo obenga osobola okuyambibwa. Professor Kwanisho boza kubatulaba ku Reality Sport tutandike olw'obudde. Yesebo abatuuliza basewo ne bannyabo twongera kwebaza bwebaza okufola shene nganzo kugirinda buli lwakusatu. Twebaza abaganda baffe bonna bonna abakola ekisoboka okulaba nga shene olusi bagitemamu obutundutundu ne babwongerayo awalala. Waliwo omukulu yeegunula omulimu ogwamita Ali Haji Muzaffar official. Atema obuntu buno waliwo omuwala bamitoba Aisha Wakyagulanye. Atema logo azirekako. Kiba kirungi nnyo okutema show nolekako logo ayinzi ne bamanyayo wabyogeredde. Ate ndaba olusi batwala n'obudde abantu bamubuuza next part ng'agamba YouTube channel n'erinnya n'aliteekawo. Awo akola bulungi. Twebaza omulimu ogwo bakola ogw'okwongerayo vidiyo zino ne bazongerayo ewala. Sebo twagala okutumira ku baganda baffe n'okubeebaza abaganda baffe balina kye bakola ekyenjawulo. Waliwo Madam Farida Sali. Waliwo omukulu mu Kivumbi Muwanga, Matayasi Mulumba, Eddie Jagwe, Arthur Serunjoji, waliwo omukwano gwaffe ali mu America eyo yafiirwa maama we, bamuyita Kalimu Ntambi bambi omu ku balabi ba Kusheno. Waliwo omukulu eyampereza ku data juzi yali ani oyo? Gwe wankubirako essimu. Nampereza ku kadata. Omukulu erinnya yagaana limenya sebo. Yagaana okumenya erinnya lye. Erinnya yagaana okulimanya. Okay. Grace Nantongo. Ne baganda baffe abalala bangi nnyo okwetooloola ensi eno. Ntuma ne kuwakamanga bankojja Town Council. Buyikwe District ne Buyikwe South Constituency sebo. Okay. Nange nentumira bakama bange. Abalabi badda Final Channel yonna okusinziira mu Semazinga yonna w'osinziira. Okubeera nga musobola okubeera nga mutubeezaawo ng'era mu commentinga mwenna mbatumidde. Ne mukulu cameraman Gerard Camera yeekubidde omulanga naye atumirweko. Nga tumwebaza ki? Wangi? Nga tumwebaza ki? Kukubonaabona kwatuyisaamu. Anyway, Gerard Camera ku kamera naawe weebale. Katutandike nno show. General Muhoozi Kainerugaba, CDF bw'eggwanga Uganda. Olunaku olwajjo yakoze tweets ez'enjawulo naye mwemwe yasinze okukwata abantu omubabiro ye tweet gye yawandiise ku AAA ng'esoma no we shall not prosecute AAA, she made mistakes but Muzeeyi has decided to forgive her. AAA ye former speaker Anita Among. Abantu babadde balindirira Anita Amongo kyekiddako era nga General Mukke n'ekisinde kya Piero U ne Babalamu ne Bannamere bamaze ebbanga nga bagamba bastandingidde ku nguzi ye strong point yaabwe bazze kulemesa nguzi mu Uganda. Ekintu ky'okusonyiwa Anita Amongo ng'alina abamu ku bayambi be abali mu kkomera nga ekibadde kirindirirwa ye kyekiddako Munnayuganda akifune mu mbeera ki era mu mutima ki
Lwaki Anita Among ku byonna ebyamwogerwako 00 isizi biki tweet yavuddeyo neraga nti she made a small mistake and Muzeeyi has decided to forgive her. Tutandikira awo. Kankati mu reality sport kitegeeza ki? Ebbanga lyonna okuva story ya breaking olunaku olwasooka na predicting ebintu byali bisatu byonna byatuukirira. Bitya? Nagamba ekisooka kyali kyakumukkakkanya. Ekyokubiri kyali kyakwata region gyava. Ebenge ewulira mu jjajja. Ekyokusatu kyali kyakulaga nti jjajja ye kamala byonna. Ddayo weebuuze nti abasinga mwena ali mu babadde bagenda ne bakwata ku ssente y'omusolo kye kyabatuukako. Ansi ebadde nti nedda. Tewali kyabatuukako. Jasi mu kaseera akatono ako asobola obuguumiriza abantu. Naye gye kigenda kyeyongera bakijjamu enta ne kidda ku sayidi yaabwe. Kubanga kyenjagala weebuuze kiri kimu nti lwaki kati okumusonyiwa ku campaign egenda etambula ey'okulwanyisa enguzi bbalamu gyakulembedde ate bw'ogamba nti ono yabba obuwumbi nga we yamulaga nti yabba ssente zasukka ne mu triliyoni ate yo omulaga nti ogenda muvunaana naye ogenda okwata ababba miliyoni 35. Lwaki kati miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 9 oli asasula fees miliyoni 7 ye wakubwa kalabba nti kyolina okumanya kiri kimu nti NRM ebbanga lyonna ne badde enoonyawo we yeekwata eddemu efune abantu ne waali waagibula. Kati mu byobufuzi woba wakajja mu byobufuzi olina okugezaako okwebulandinga nga ggwe zootya. Era kyovola nti abakulembeze abasinga ne waba aluddewo omwana najja ate oluusi omwana yawukana nnyo ne kitaawe. Ti buli omu ajja ne reform ajja n'enkuba yiye empya. Onoleetayo n'akapya olina okubeera ne bulandi bagamba nti zanero we tumulaba tuba tulabye ekintu ekifaananyi kye kirungi oba okitegeera nti geno MK ne PLU bebulandinga nnyo ng'abalwanyisa enguzi abatajagalirako yadde ddala. Naye gye kigenze kitambula nagamba nti obukulembeze okubeerawo emyaka 4 otuuka nga erimu ku ssiga kwe weekutte ate enguzi okububeezaawo. Ekisooka nti abakulembeze bwalwa mu buyinza akwata obuyinza enguzi eno n'agikozesa nga royote. Kyakubiri n'akakozesa nga akanyeebwa nti gwe lw'oli neefuulira ngenda kukozesa kino okukola ki okumalawo. Era bonna abali mu NRM olwalo ne bola abalwanyisa enguzi olwalo kabeere minisita Balamu naye ate kukuba kimanyi nti fayiro yejeeri kikulu kya kufuna fayiro. Ekikulu kya kufuna fayiro. Loyalty yo tugenda gigula na fayiro. Okay. Kati ekirala ekyokusatu nti kireeta n'okutya mu bantu nti enkwata gye yakwata ku Amama Mbabazi ebadde erese abanyabufuzi abalala bali mu NRM ebbanga ddene nga kubona bonna buli omu ati okutunula mu ntebe ennene. Naye Anita Among teyayigira kubali naye n'atambuza script y'emu. Ekenya eyo myaka gy'ekyenda Moi ng'afuga. Moi atuuka ekiseera n'amanya nti ekyamazima bagenda bamukyawa. Naye ate okuba omu ku bayinza okulaba kuba nagamba nti omukulembeze atuuka n'afaanana ekintu ky'ayagala. Nga bagamba nti Mwai Kibaki ayinza okuba yayagala okwesimba ku Moi. Ne Mwai Kibaki yalinga musajja musirise. Kati yalina vice president we yaliko ne minister of finance wamitanga professor Saitoti, George Saitoti. Moi ye mu ndaba ye y'ebintu yali ayagala Saitoti yabamusikira. Naye agenda okulaba nga Moi agenda okulaba nga Kibaki ava mu ggwanga erisinga okubeera ery'amaanyi. Oba okitegeera balina numbers nga ne ssente bazirina ate nga n'okusoma baasoma. Kati bajja ne bateekawo embeera bagita Golden Bag Scandal. Golden Bag Scandal eyo ne baagala okulumiriza Moi nti yeetaba mu kutunda zaabu ne diamond ebweru w'eggwanga. Moi Kibaki. Kibaki, in fact Kibaki. Ne baagala okulumiriza Kibaki nti yeetaba mukola ki mu kutunda zaabu ne diamond okuva nga ava mu Congo najja n'atuukira mu Kenya ne bamutundawa ebweru w'eggwanga. Kati mu kugira okwagala okukozesa embeera eyo ng'omanyi bagaye 10 terikyawo omu waliwo omusajja bamuyitanga David Sadala yali akola mu banka ey'e Kenya ate ng'era mbega wa state bagitanga state bureau ebiseera eby'e Kenya ekitongole kyali ekikesi bakwata empapula ezo zennyini nnyini ze bali bagenda okutebolinga mu parliament olunaku lwali luddako ezigenda olumiriza Mwai Kibaki yekka. Kalono bwazikwata
yagenda n'azibbirako BMP beeyo abaaliwo ebiseera ebyo oba okitegera abatati abazaake beeyo bamuyitanga Pomwite omulala bamuyitanga Profesa Nyanga Nyongo ate kuba tata wa Lupita Nyongo Lupita basitebolinga mu parliament kati basitebolinga bagenda okutunula account okwagenda ssente nga neya president ne mukyala we nabo bagabana ku ttu oba okitegeera nti akanyebwa ke baali bagezaako okukozesa okunafuya Kibaki besanga bo kabakoze eki kabaliiriddemu kati nti lwakuba wano omukisa General Museveni n'abeena gwe balina nti Anita Amongo teyafuna baali kusaidie kumuwolereza kulaga ssente zino zaalaganga wa kuba baabeeranga ku campaign trail yalinanga ensawo ng'era ataziwa BMP abamu abeenaalemu ate sawa ino olwala batula mu kokasi kati woba wali oyagala ku kyajinga ono kwolesa buli akebwe kitegeeza ne bali wali tolinawo balekera njagala kuwa example mwenda leo Honorable Minister Balamu ti mu 2021 yakwatanga ekisawo yagendanga agula abantu bonna abaali abanupu aba people power kati toyinza gamba nti essaawa eno yefayiro eyo yeteriiyo just kaki kaseera buseero nakwe tulituuka ebiseera ebyo yeyitanga super agent Minola Kato superstar baani bonna abayimbi bonna Balonadi Mayinja bonna yakutula ddiiro ezo zyasinza okuweereza amaanyi naye gwe toyinza gamba nti yo omuwendo gwe baamuweri tebagumanyi nti ne gwe yatuusanga eno naye tagumanyi kuba tumanyi ekyalinga awo wakati transaction awo akibaga kati akugamba nti enteze yakomazirako kwokero house bagenda otuuka enateete ng'ente asigaza zino za mpummumpu ziri entuufu tazirina ente ze baamuwa yakoma ziraba kwokero house oba okitegeera kati kyenjagala okukubulira kiri kimu naye nakuddayo weebuuze lwaki embeera eri bwetyo olwaleero nti ebyobufuzi byano ebbanga gyeze bitambula NRM okuoptroyinga ng'erwanyisa enguzi yagwa mu katego ka Nuupu ak'okulabisa yagalo ki owuninga yo neje bugenze bwetola kugabe olabide ku example ya Anita Amongo biba bitufu nga ddala bamusonye tagenda kyajingibwa oba okitegeera olabide ku ene example tebasobola kirwaninga kubeera nakyo kumala bbanga ddene oba okitegeera nti ebyobufuzi byawo ne biseera ebisinga kyenjagala okukakasa nti Kyagulanyi bwajja yajja NRM n'agirekera hardware ye n'agenda ne software asinga nti NRM ekulaga nti buli kyekola ebiseera ebisinga teyinza kikola ne mala nakyo bbanga lya myezi 2 oba 3 gimaliza kijokyeza yo nga yo nti boddeyo n'osoma mu science mu mubiri gwo cells zino ezaffe ez'omu muntu zino obutafaali obukola omuntu body cells waliwo lwe zituukanga seera eyo erina kufa y'okutaasa omuntu erina kwabika oba okitegeera kati seera eyo mu kufa process nyingi nyezi ezikolebwamu waliwo kye bayita phagocytosis kitegeeza kyekyo naye nga yonna process bagita autography kati mu autography mwosanga phagocytosis mwosanga anabolism n'ebirala naye ekiyambako cells ezo okukola ekyo kyenkugambye ekubreakinga down okutaasa omubiri waliwo element enjabaza microphages kati microphages ezo ze ziyamba process eno gye nkugambya phagocytosis senga phagocytosis yesebo egaana okugenda mu maaso cells okufa kyekyo kye bagamba nti odevelopinze cancer cells zikula bukuzi ekyamazima nyinyonyodde omuntu ategeera ekyo kukola tegeera nnyo professor ebigambo bisobola okuba ebizibu okwogera naye interpretation cancer mu developing senga cells ze zirina okufa ziveewo endala zijje zisigala nga zikula bukuzi oba okitegeera kati microphages zino ziyamba ku ekyo kyenkugambye okutekinga place phagocytosis ekyo kyennyininyini kyoyogedde phagocytosis yesebo ekyokubiri bagiyita anabolism ekyo kyangu nnyo kati ne mu byobufuzi wano wajjawo process ezo nezitekinga place mu byobufuzi bya Uganda nti wajjawo phagocytosis oba okitegeera nti kyajja waneeno olwaleero nti waaliwo ebyali birina okufa Kyagulanyi atuukirize kyayagala okugenda mu maaso njagala kuwa ekyokulabirako nti Kyagulanyi bwajja wano wajjawo process gye bayita kakitocracy
kakistocracy nti mukakistocracy bakwata abantu abali less qualified olulimi kirwoyogera luzungu oluli basic no that is not English era Latin gyoyogera luzungu oluli basic mwana tuje tubeera luzungu lwetukozesa genda maaso nti mukakistocracy bakwata abantu abali omuntu yegobako abantu abategeera n'aleeta abantu abali basic abali pedestrian ababulijjo pedestrian luzungu n'atandika okukozesa abo emirimu oba okitegeera bakita in fact mu lulimi lwabwe bakita elite de-enlightenment nti okwata be-elite n'obajjako entegere yali eyaabwe kandi batandika kukozesa emotions okutandika okulizoninga bakita elite de-enlightenment nti kati kyekyagwa wano olwaleero nti embeera eno enyininyini Anita Among yatuusewo olwaleero ogenda kusanga omusajja nga munene ajje ku TV agiwolereze naye ng'ate tasobola kuwolereza RDC oba kaawo ow'Ennamayumba oba ow'Ebulambuli gwe baakutte ono akulaga nti ye yabbye obuwumbi na buwumbi. She made a small mistake. Naye kati kugambye ku settlement kejiri gwokinyagaye she made a small mistake. Naye ng'akulaga nti yabba buwumbi na buwumbi naye nga ku bakawo be bakakwata tekuli yatutte ssente z'enkanaga. Tewali yakoze mistake. Teri yakoze mistake nene bweti. Ye mubbi ye thief robbery oba oyinza n'omuyita prisoners alidde mu nsi oluku naye ono made a mistake. Ensonga endala gye njagala okubuulira nti Kyagulanyi yabanyigiriza n'abateeka mu kkoona mwe batakyayinza kuva. Enkuba gye baakubamu Anita Among n'okwolesa obunafu bwe kyali tekisaana kubanga General Museveni ne NRM baali basobola okukola ebintu bino wammanga. Lwaki kyali tekisaana? Kyali tekisaana. Baali basobola omuwangula batya. Baali basobola okusapo General Museveni yasobola oyita BMP be. Anita Among n'alemera mu Lwokana ne bamuwangula nga bawagula Kadaaga. N'atamusibira waka. Watu oyinza gamba nti ye Kadaaga teyalina ssente yezi yabulankanya batalyanga ku ssente. Oba okitegera naye enkwata gye baakwatamu ono gye baali balina okukwatamu ne Kadaaga nga ye baakwata Kadaaga n'agenda mu kalulu ne bamuwangula buwanguzi ye ng'omuntu. Oba okitegeera bakita Pyrrhic victory. Nandi ono ye ne mu primaries zokka nalabako deputy speaker era yakyali tayebwanga agamba the amount of money we have seen we have never seen anywhere on this earth. Kati nga ate abagamba tebalabangako ku ssente ezo mu nsi eno be basinga ssente mu ggwanga kitegeeza ono mu finances alabika yali beyond even the president kubanga yagabanga president wagaba miliyoni 210 ono yagabangawo biliyoni kitegeeza financially balayika bakiweyingamu nga tebajja kusobola ng'ate otunula the scope of MPs be tulina they are more loyal to finance than to authority. Kati mu mwaka gwa 2078 BC nga Yesu tannajja walingawo kabaka bamuyitanga Epiras bamuyitanga Pyrrhus of Epiras gwe bajjamu Epiras okay li Epiras bamuyitanga Pyrrhus of Epiras nti yavaako enjoga gye bayita Pyrrhic victory. Pyrrhic victory ebetya ti Pyrrhic victory waliwo olw'okozesa amaanyi amangi ku buwanguzi wadde bwetaaga amaanyi amatono ng'eya America ne Iran. Nti oluusi nga n'amaanyi amatono okuggyayo ennyondo okuba ensiri oba okitegeera. So NRM ku Anita Among yakozesa amaanyi mangi yafuna kye bayita Pyrrhic victory nti amaanyi yakozesa mangi ekisooka okumwanika amawulire n'amamotoka ge baasibanga nga basomba kyakumi bagamba ebisabo bya ssente bye bajja ewuwe n'amayumba ge baalaga ag'enjawulo kubanga kyali kitegeeza bwe kiti litwale kyali tekikolera bo ng'ate kikuba bo. Ono abaddewo emyaka 5 waba asobodde okubba ebyo ate abaana abaddewo 5 oba yali deputy speaker 5 okay abaddewo 5 waba asobodde okubba. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa ulcers nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave ulcer syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Mmere ne bakuta kyali olwo era kikuba bo nti ono waaba asobodde okukunula bino mu myaka 5 ate olw'abaana owaana kitegeeza ye ensi yonna yagitwala. Nti kyolina okumanya mu byobufuzi kiri kimu nti Anita Among toyinza kugamba nti yaggwerayo ayinza okukoma mu paatu ne bamuvunaanyizibwa ng'ate era bwanjawulo
naye olw'okuba nti ffe tetuyiga Abafirika era n'omusanga nga ate amaanyi gakozesa amaanyi golaba kitatta wano nga yakava mu kkomera empaka gye yawaganga oba okitegeera kati kyolina okumanya kiri kimu nti bateekwa okuba mu maaso mu bibalo byabwe bamulina Anita Among bamulina mu bibalo byabwe essaawa eno takyakozesa muntu nga yali akozesa luli abalala nga bamuvunnamira afuuse kagologosi fayiro ye buli waba alagala oleeta endowooza ye nga bajjayo fayiro afuuse kagologosi nti akagologosi ako mu kyalo ewaffe tuli makasooli naye oluusi ogenda n'ozinga biddole n'obikola ki n'obiteekamu naye enkima ezo zituuka ekiseera ne zimanya nti kino kiki kagologosi oluusi osanga biddole zibireze enkima omanyi nze neddira nkima tuli bagezi kati ezikyatya ki tezaala kagologosi Anita Among anaagenda okudda mu saturation ng'alinga akagologosi we kabeera ku nkima era gwe oluusi obeera ne wakango gamba nataddeyo biddole bikanga eki osanga enkima zibireze kati yessa kwali nobisa ensula ne zibisuula eri enkima erudde ku lujja ku nsiko emanya nti akagologosi ako tekagigobangako neeyigiriza bato bannaayo naye kyolina okumanya kiri kimu nti ekintu ky'enguzi kino ani asinga okukifunamu ani abasinga okufuna mu nguzi mu gavumenti gaze tulina wano mu Africa ebiseera ebisinga zibeera gavumenti zennyini nnyini zesinga okufuna mu nguzi zifunamu ki ng'ate abatuuze basigala bagamba tetufunye tino enguzi ereetera opposition okubaawo nakunnyonnyodde ekintu kimu nti kankuwa example General Museveni mu yagamba nti kasita abantu baffe babba ne bainvestinga wano tebalinga bali ababba ne bainvestinga wa ebweru w'eggwanga nti kimuyamba kireeta kibayita patronage buli omu n'obanga omulina mu nkwawa political patronage buli omu ng'omulina mu nkwawa era njagala okukakasa nti mu ndowooza ye nayo mindset yaabwe tebakirowoozanga nako nti nno enguzi eveewo bagyetaaga enguzi kikono ku yo kitundutundu ku yo bamutima mwenaale tekyayinza kuva wano era n'ogeza ogijjawo olwaleero oba oleese ettagali kyobona nti no bagikwatako na mukono guno ate ne balaba ne bagizaawo na guno bagikwatako najjo ne bamala ne bagiwagira naki naguno kati kyolina okumanya kiri kimu nti kino kirekawo ate oludda oluvuganya kirwongedde maanyi okusonyiwa Amongo nti bajja mu mbeera eno eyajja nga bazze kulaga nti no bakola ki era ffenna nga tugamba bala mujju muhozi jju kunguzi era sirabangako muntu gwe bakwatako mu ggwanga lino eggwanga ne lisanyuka nga bwe lyasanyuka nga bakutte ku Amongo eggwanga lyasanyuka era ne bagamba General Muhozi jju ono agenda mmalawo enguzi era awo wonna tubadde tutambula bulungi okujjako babalamu batuuse kubanga kati tebageze myezi ebiri nga balwanyisa enguzi tebanateekako muntu yenna mu kkooti abantu batandika okugamba bannaaye twagambye jjujjujju naye nga tetulaba results ekyo kyava eri kye naggambye mu kulabisa gavumenti nayo yayagala okukola ki okulabisa gavumenti nayo yayagala okulabisa nti nga nkuzaayo emabega mu mwaka gwa 1368 waaliwo entalo ze bayita Fada 9 Wars nakikunnyonnyolako wano nzijukira olumu bagenda amagye ga Portugal go bagawamba bageetooloola bwe bageetooloola amagye ga Spain ge gaali gabalumbye ku booda ya Spain ne Portugal akalalo kayita Mankaawo bwe babeetooloola abantu bonna mu kyalo yonna batandika okubatta kati bojjukira edda baazimanga bikaso abaali basigaddewo ne badduka ne beekweka mu kaso kati bano ng'ekigendererwa kyabwe kimu nti we tuba tubasiijinze tubeetoolodde bagenda tuuka ekiseera nga tebalina mmere okiwuliriza kati bakomanda bonna ab'olutalo baali babasse nga basigaddewo bonna baakapere waaliwo omukyala yali mukakomanda bamuyitanga Duwera Martins n'abeekinga engano eyali esigaddewo n'agikolamu emigaati ne balinnya ku ttawo esembayo waggulu batandika okugisuula wansi kati nga bano abali wansi mu bwongo bwabwe bajja ne balowooza nti bano balina emmere erina excess balina kingi nnyo batuwanako ne bagamba ekyamazima bateekwa okuba tebagenda beera beeteefuteefu fuluma wano olaba tukasukidde emigaati gino kitegeeza balina ki emmere nnyingi ne batambula ne bagenda ne bagamba bano tubeesonyiwuka tukole ki katuddeyo psychologically baali babawangudde nti bano beerumye ennaku
ne bagana engane ne sikaddewo tugikolemu emigaati tugibasuulire tubalowoozese ekyo kati NRM ne PLU balowoozesa abantu nti basobola okuwangula olutalo luneeno nga bakoze ekintu opposition kwebadde esimbi olukoba ekyenguzi oba kategeera we kali nti bayagala okikola kino kisinga baliwa ab'opposition kuwajjukira opposition eyimiridde nnyo ku nguzi ng'egirwanyisa era bagamba nti omusajja yalwanye mu paaka twamulaye mu kakiiko kana akakosase kati gwe bw'omwesookayo eri n'otandika okukikola oba bagyeko omulimu gwabwe omunene ogw'okulabisa naye gye bigenze byetoola n'ebbanga terinaba kuwera nti eyali efulontinze ng'omulabisa omukulu biggwedde ate kati agamba nyongera nga ndabisa bonna abange ngenda bamalawo kati Amongo okubanga asonyiyiddwa tukakasa naye alina ambitions ze ambitions ze zisigalawa ze yalina ebyobufuzi bino njagala mbikunnyonnyole ndi bw'ofuna setback mu byobufuzi olina kubaawo ng'obizannya nnyo ku sipiidi ey'amaanyi kati Amongo okoma ofuuka ow'amaanyi alina sigala mu foldi ye NRM takyajja mu opposition nga olaba Kadaga we yasigalawo awo ne buli bakuba NRM ne bakufulumya amaanyi mosongo ovuddeyo lwa nsonga mbi ze baba bakubatizza amaanyi go gaba gakomye ku olwo walaba wano ku John Patrick Yamama Mbabazi nti amaanyi ge gaakoma ku lwe yafuluma NRM n'akola go forward etagenda forward kyekibiina kyokka ekyali kirina eŋŋombo mu byafaayo by'ensene kyataatuukiriza ŋŋombo yakyo kuba n'aba olusiniya ati solaba abali mu lusiniya bafaanana olusiniya naye yo go forward teyagendako yadde forward yagenda backward era yamala n'addayo mu forward ng'amaze okutegeera outside sirinaayo maanyi nti Jeno Museveni kennyini mbakulembeze ye baazimba takuzimba gwe kubeera w'amaanyi mu bantu akuzimba ng'oli w'amaanyi mu sisitimu gyatoopinga oba okitegeera akuzimba ng'oli w'amaanyi mu sisitimu naye gwe minus the system oba oli munafu kirabe ku John Patrick Yamama Mbabazi kati Mama Anita Amongo alina kukola ekintu kimu alina kuddayo nga bwe yatandika asooka abeerewo emyaka gino 5 ala bw'ali bwayagadde akomewo mu folodi ajje ng'addayo mpola naye kyesisuubira kukola kyemmanyi nti n'ebyobufuzi ayinza okuba byamutamye ng'agenda kubivaamu ayinza okuba kino ekisanja asaavinga kisemba agenda akola ebirala ate okufuuka pulezidenti kuba abamu baagambanga ekikubya Amongo alabika yalina idea y'okufuuka pulezidenti w'eggwanga lino nga tuzze there was that much talk nga tuli mu kalulu nti kuno akalulu kano ke tulimu kayinza oba ke kasembayo okulonda nga tukozesa numbers ez'abantu masses ng'okulonda kugenda kuba mu parliament ne bagamba okusinzira influence gye yali alina mu babaka ba parliament baasuubira nti asobola okukozesa influence eyo fuuka president kisoboka okubanga nakyo kyamukubye nnyo nga kati akafayiro kano kanaditaalinga that move kyenjagala okubula kiri kimu mu byobufuzi bya wano mu NRM no batu NRM omulabe waabwe ali omuntu omu Kyagulanyi atya Kyagulanyi mwena Kyagulanyi omulabe waali omu NRM bali abalaba aba tewali mu namba 3 wano Jeno Museveni nga akyaliwo mu NRM teri wa amaanyi oba kitegera njagala ku ekyokulabirako Anita Amongo akalonda kandi badde katekebwa mu parliament olowooza yali alina ababaka ba parliament bameka yalina bangi kuba ababaka yabatwalako ne bagula n'enjuuyi baalinga bameka abo kati Anita Amongo omulaba tayinza kutuuka yadde mu katundutundu ka John Patrick Yamama Mbabazi Yamama Mbabazi yajjanga mu parliament n'akyuka bw'ati n'ayogera n'aba ne Kadaga kennyini asaza eddoboozi ono amaanyi ge yalina gaali yajja kye transactional politics nga yaggulirawo there and then era yagamba I'll finish the whole opposition nga yaggulirawo there and then naye n'alakimanya nti nno ekintu kye yayimirira olutalo lwe yali alina okulwana telwalina kuba lulwe olutalo lwe yalwana Anita Amongo lwali telulina kuba lulwe lwalina kubeera lwa Jeno Museveni na Kyagulanyi yalwekiikamu nga olaba fundi nga olaba poota ku kizimbe n'agobesa inginiya naye nga tagenda kusobola kubeera site manager oba okitegeera kati yali yeetaba mu lutalo lwali lw'abanene ababiri nga yagalagana lulina kumulya n'agamba wanene ekizimbe bwe kiba kiggwa kikuwira nnyo bapoota okusinga eyakuba pulaani
kati bana bakuba plani yaabwe ababiri abalwanagana ababiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne John Museveni General Yoweri Kaguta Museveni ono mukwete bamutalo lwabwe yalina kululemeramu yalina kukolako kiki kyasobodde so si kwefrontinga ng'alwano singa mukama we ekyakubya Amongo yalaga nnyo mukama we nti mulwanyo singa ye nkulwaniddeko nnyo kyekimu ekyakubya Kadaga yagamba if it wasn't me so n'Amongo yali agezaako kulaga if it wasn't for her okuba campaign ku buliraale wesanga Singa Museveni si president different same wording different mechanism bwe kiri kati mu system methodology mu political system yonna tolaganga nti oli w'amaanyi outshining the master onzo obutamu outshining naye tolaganga nti oli w'amaanyi mu system yonna kibi nnyo mu political system yonna eiza bw'okiraga labira ddala nti n'ogenda kukikolera ddala Anita Amongo lwandiwangudde akalulu ka 2026 yali akubirayo ebipande Anita Amongo for president wandyesanze n'omukwata kuno tebamukutte ne Kasa yasigalangayo ne kisiya kanjagala kuwa ekyokulabirako Robert Kyagulanyi Ssentamu taba kwesimbawo 2021 singa ali mu kkomera atya gavumenti yandituuse ng'eraba nti ekyamazima ono ayagala ki minus this singa yadda kuba MP 2021 n'akomawo ng'MP n'agamba ndijja 2026 tebandi mulinzi 2021 paka 2024 emyaka gyonna paka kati yandibadde akyali mu kkomera nga bamusibako omusango gwa bbomu oba n'abawutuju batendeka kati mbyobufuzi olina okutekinga move at an earlier stage wosimbula nti people power olina okukiggusa tojja mabeka ebimu ku bitawanya Erias Lukwago olwalo kiri ekintu kimu yagaana okukola okusalawo mu 2016 at his peak yasalawo era afuuke katendweza politician ng'akyali mu nkwawa z'okutaliza Dr. Kizza Besigye ekyo kyokka kaseera yakola move eyamulema ye yasoma n'ebyobufuzi oyo mulamba Kyagulanyi naye n'agikola mu 2017 n'alangirira wajjukira bw'olangirira wafunye ne immunity amawulire gaba gakuwandikawo gagamba ayagala okuvuganya kuba presidential aspirant kati bano kyamulema yawangula akalu ka 2026 Anita Amongo yali nakubisawo bipande nti zijja kuba president n'okikola bannamawulire n'alutuuza yali agenda funa immunity etya yali agenda muyamba etya nti njagala bwa president kyekinsibya ne bino tebandibizizza kuba njagala kubuulira kati omusango gwo bagambye nti nno tebagenda muvunaana yakola akasango katono kitegeeza ne beeyabba tebagenda bikola ki bimujjako tebagenda bimujjako kitegeeza literally akasango katono nnyo naye wali baali bamukwata bakulaga nti talina buli kimu yakibba oyinza nti Uganda yonna yali yagibba naye kati wali bakulaze nti kasango ki mistake kitegeeza nti akasanga akatono kaita mistake nti endaba gye balamu ebintu yasoseetuse kati babiraba bulala yakkiriza nti ekigendererwa kye ekinene ayinza n'okuba kennyini ya confessinga nagamba naye mu nsonyiwe sididdamu kutunula kati mu byobufuzi olina kusalawo olina okubeera n'omutima ogukwambadde nga munene okusinga kugwe kyolowooza kati gundi enereka wa Balamu ne Namere campaign ffe gye tubadde tukkiriza nti omusajja kalwanyise enguzi kati olina okumanya kiri kimu where does this live Namere Balamu nga bagenze ku talk shows bakutte Headmaster atutte $7,000,000 can't that be equated to a mistake also oba a minor because a mistake is a mistake but there is a minor mistake kati olina okumanya akasinga y'obutono kyolina okumanya nti olutalo lwe baatandika okulwa nabo baati balumanyi okitegeera tiwaliwo kye bayita sudo oba ne crypto nti ekintu ekitamanyiddwa kati gwosobola obeera wano ng'amannya go g'olina amatuufu si ge go g'olina lowooza abantu abo batera nnyo balaba nnyo laga nti akozesa pseudonames nga tewali wali documented wonna ne mu biwandiiko bya gavumenti naye nga gyali emirimu gye gyakola egy'ekyama kati bano bagenda mu bye bayita pseudowo ey'enguzi nti olutalo luno kyolina okumanya nti ono kennyini Anita Amongo abadde alina kukolebwa nga lupimo oba nga maxima ababbi abalala kwe bagenda okulabira oba bonna abalyake naye oba omukutte ng'omukubisa byayi mu kifo ky'oluga oba okitegeera mu kifo ky'omumwanyi omukubisa byayi okutta ekifaliso ky'omukubisa kitegeeza nti ekigendererwa kyammwe ekinene si kyanguzi ekigendererwa kirala nnyo okusinga ku bino
Eteza campaign y'ababala mwekome na wano. Yakomyawo kwe nyini yafudde ekyali muleeba. Yafudde still bath. Obo kitegeera. Tomulanko omukazi naga omukazi n'omukyawa abantu. Omukazi totamulanka omukazi nakuwa essimu n'omukyawa nga tonnamukwana. Omukazi n'omukyawa nga tonnakola ki? Tonnamukwana. Kati ne bano programu yaabwe yakyayiddwa nga tennakwanibwa. Kubanga tekyakola makulu. Toyinza gamba nti otulwanyisa nguzi ng'ate yabba ennene gwe z'osinga okunoonya ate ye wamusonyiye. Okitegeera. Kayitegeeza eri yonna gye bagenda. Mbadde wano biseera bisinga we tuli nga gamba nti sisitemu eno tekyayinza kugenda mu maaso myaka giwere na kitundu, myezi giwere na kitundu. Nasooka ne gamba nti bagenda lwanagana bokka na bokka. Ne nkunyonyola ne gamba nti kyakubiri balina gye bagenda okugenda eyo bakubeko omu. Oli amukuba ajjayo ne pisito olukiiko lukomaawo. Kati okay nzijukira naye wangamba nti minister tana meetinga how much. Tugenzo tuuko olwaleero nga minister ya meetinga how much ku mutimbagano. Nengamba ala professor yakiraba nti minister abuukira buli nsonga nga agiteekamu ekigambo. Ajja tuuka ekiseera basisinkane era twagenza okumaliriza olutalo no nga minister azemu na realizing obwa minister bwe ng'oli akasuka takyamuddiza. Obo kitegeera. Kale ate ekyo kikyali awo alina gy'agenda ogenda bamukuba empi atula akabe awo tekirisoboka. Njagala okubuulira nakikunyonnyola waneeno. Kayihura mu biseera bye ebyasemba mu 2016 Kitatoyo yamusikangako n'omuzina olwamugamba sirika tomanyira byogera jjo nabadde ne president n'angamba kino. Bonna baalaba eyasika omuzindalo gye yakoma kati kitegeeza tewali asobola kugenda datufa ku bigambo basobola okweexchange. Je no Museveni waali osanga omutimbi w'ebipande ng'ayogera ne buli lunaku n'osanga minisita ng'amaze emyezi 3 tamulabangako. Nkola yakiyeekera. Kati gwe weebuuza agugulana ne minisita y'amaanyi agajjawa. Yagambye n'obumujjako. Naye nga alina kifo ki mu ggwanga. Ekifo kyokka ky'alina alina profile pic ng'ali ne President Museveni. Kyekifo ky'alina mu ggwanga. Kati gwe olwadda okwebuuza nti amaanyi ono agatapingawa agadda mu ono ng'ate n'ono abadde atulozesa nti eri takonkona. Ekibayita obuyinza n'aggamba. Kuba amaanyi ga generations kifaananyi kye ne President Museveni ku profile pic ye. Robert Kyagulanyi Ssentamuwoyo omulaba. Ekifaananyi ekyo engeri gye kirimu yalinga omwana. So wombuuza amaanyi agajjawa geego gokka ge n'akalaba amaanyi ge we gava nti omuntu seba abeera ne president n'abamukuba ekifaananyi n'akiteeka ku profile pic aba amaanyi gaawo wagajja ayinza oba alinayo amalala. Mu Uganda wano olaba naye ago maanyi mangi. Mu Uganda wano olwaleero bw'ojjamu eno ali mumanyi amaanyi we gali mu taata, maama, omwana ne taata omuto. Abantu bameka? Bana. Short of that teri mulala alina maanyi. Naye gende kavule gende wa Kyagulanyi ani alina amaanyi mu Nuupu? Bobi Wine. Tekisoboka. Amaanyi yagakweka naye kenyini nga wamusanze oyinza omulinnyako n'otambula n'ogenda. Nolowooza oba Lubongo yaye mutuufu. Okusinziira kube tugendako mu maaso. Population wakingamba Kyagulanyi alina amaanyi ekavule. Yalina abantu. Va kino eky'abantu. Ngamba okuba n'amaanyi ogolesa. Official duties. Ogolesa. Wayinza oba tewali agalaga nti yagalina egenkomerere. Teri mutuufu. Kuba aliwo olaba Katana nga yagalina. Nolaba Lubongo yagalina. Nolaba Ssenyonyi yagalina. Nolaba Nambeshe kati obuyinza ng'agalina. Kati ate kinena ne mu kyekola kibi nnyo. Obuyinza okweka amaanyi. Okweka amaanyi. Kyamaani Nyanzi naye yagalinako. Gwe kennyini gwe lwoli batoliiwo gwe senta ya power. Bano baliniza okwekuba ne betta ne beemalawo. Naye bw'okweka amaanyi buli omu abulwako bbeesa eyiye. N'agamba nti nze nga alina omutuufu. Kati ekyo kyogezaako okulaba olwaliro ky'obadde ogambye kennyini nti minisita alina kumanya nti gye yajja ebyobufuzi babizannya nga bw'ogenda straight. Sirabangako muntu alikomona peasant ng'agambye nnyinza okujjako nkuyiwe ku bwa minisita gwe oneerijjamu nkuyiwe. Kisobokera ddala. Si yenze yakugamba. Kisobokera ddala. Asobola omuyiwa? Baladisa abo balaba.
waliwo gye bagenda ne bamugamba gwe Kristo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo gyali eyo alina mu kiyembe atunda ndibotaze oba okitegeera naye kisoboka nalabako abantu abaali bambadde essaati z'ebikuubokuubo nga bakomandinga abapoliisi ab'amayinja naye gw'olina amayinja kuno naye ate omusajja ali mu t-shirt toberanga ku TV okonola abantu nga balwanira ettaka nga waliwo DPSRPC ne komanda w'amagye omusajja anagira mu kamotoka akakadde ka UBQ garaganambaga mutambule muve wano nobalaba nga bakuba essimu omu ku omu bwe babulawo ogera okulaba bonna batambudde bagenze ne Sobi yagobako DPC mulamba kenyini ekiregezo obwedda nnyinnyonnyolera bwereere nga nsi ogimanyi amaanyi abantu baba nago Sobi yakuba mu kifuba n'agamba yenze gw'owulira Sobi naye obuzibu bwe bugira kwabo abasinga bolesa amaanyi balemwa okumanya nti bo bwe bakozesanga conduit oba conveyor belt kulaga nti balina gwe bamanyi eri gye bugenda bwetolola ebbanga lyonna ogenda okwamaliza nga ate nabo bonna bakaaba nabo nga tebalina maanyi papa yajja ekamu kyawo n'akuba amasasi mu luggi naye ku olwo teyakwatwako era ku olwo poliisi bwe yavaayo poliisi enanga yagala twawulidde ebibwatuka tegaali na masasi oba okitegeera bangi obalabye wano abazze naye gye bigera byetolola bakulaga bagezaako okukozesanga esso bakozesanga olupimo ne bagala tolina maanyi tufe twali tukuwaako kuyaka olwaleero gyali naawe omanyiyo yakakuggwako mweni ale mu byobufuzi osobola oba neyakka najja ng'agwa ng'akuggwako paka wootuuka ng'oli komona genda olabe Gilbert baali baseka Bukenya alina amaanyi yakwata ab'entobaza yasigala mu ntobazi omuntu ayagala obwa pulezidenti nosigala mu ntobazi nalabako akatambi nga annyonnyola nti we yagamba okwesimbawo abamafiya baali bamusse n'agenda n'agamba mukama wange siriddamu nakwagala gunsinze gunsingidde ddala naye kyolina okumanya infact n'akatambi ako nakalaba naye bwali bunafu bwe atya Gilbert Bukenya okasa yatandika okulima omucere wa Plan Rice yatuuka ekiseera n'alagirawo n'omanya nti ono takyayagala bwa vice president n'entebe endala gy'ayagala nti kyamulema okuzimba sisitemu ye okugizimbako vatire wansi nga teri agirabye Gilbert Bukenya mu Plan Rice yali ayagala fuuka President Museveni oba yagula n'engoye closet ye ng'efaanana eya president n'entunula enkofiira entunula omuceere gukaze omukono engeri gye yali awuuba ye obwa president awo wenyininyini ekyo kyenyini kyoyogedde awo Robert Kyagulanyi Ssentamu waabasingira ye yasigala ye n'okumusalako enviiri bakakamuka namugamba salako enviiri naye nga yakulaga ekigendererwa kye kinene naye n'asooka n'akikweka kati mu byobufuzi olaga kigendererwa kyo kinene sooka weeyisenga abantu kati wopa otuludinga n'ovaayo lumu obbulukka lumu nga buli omu takisuubira ojja olwedde weezimbye naye wootandikira mu kulaga bakukwata tonna bakusimbula n'ojja mu byobufuzi nga n'ekitebe weekiri olina n'ofiisi nti kamwokya gwe n'ogamba nti ono yagwira kigwire tekisoboka ate okuba naddonke waakuba gulawundi waka gwe yali yakola okumala ebbanga n'otuuka nga buli katawuno olinamu structures ezizo eza ghetto buli ghetto olinawo komando wuwo okuva ennimule paka Busiya oba okitegeera okuva e Busiya paka eri ku nsalo ya Rwanda okuva ku nsalo ya Rwanda ogende paka e Kenya ogende paka ku ye Tanzania nga buli ghetto olinamu structure ezizo nga gavumenti ekirowoozanga nako nti olina entebe endala gy'oyagala musajja yali yayalira omukeeka bulungi yali yaguluka mpola ate n'atakoma okwo n'amanya ne baani benina okukolagana nabo kati ekyo kyalema ba Gilbert Bukenya bw'ogamba oli alina pulezidenti yampisala okuba nangiro obwa pulezidenti nakadde ako n'ojjamu enta kisoboka barenewe nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products. Lugave Herbal Products zino zikozese zikuyambe gwatawanyizibwa ekifuba kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ate gwe walusa okozesa Lugave
Habo Ulcer Syrup. Daga ino lya butonde lya Kaswa National Drug Authority era nga litundibwa mu maduuka gonna, supermarkets, clinics. Emitala wa mayanja gye batunda ebintu by'abana Uganda, eddagala lino lituuka bulungi nnyo. Tugenza tuuka wano nga waliwo campaign. Campaign yatandikira ku mwana muwala Benita. Ojja kuva ku mulimu, tujja kugobya ku mulimu de Uganda. Bwe twakiraba minisita yavaayo n'amusuubiza omutwalo eri emboozi webadde amaanyi we gafa ne kifuuka productive. Tugenda okulaba ono yakadda bamusuubiza omutwalo, waliwo omulala naye eyavuddeyo n'agamba bannaaye nange kennyini gwe mulaba wano bangobye ku mulimu. Era yagambye abadde talinaawo saving yadde wadde n'akamu, naye ab'NUP be bamugobesezza ku mulimu. Bamuyita Kajoba Viking. Ali akozesa kati ye Kajoba oli Benita. Ekintu ky'abaana bano abali ku ddungu okubeera nga politics kati alimu. Ene ogenda kumbulira oba muzannyo oba skimu oba byaddala ng'omuntu asobola ddala okukugobesa ku mulimu. Gwe nga gwe wakirabye otya ekya Kajoba? Kati ekisooka kyenjagala okunyonyola n'ekya Benita n'ebisuubizo byonna bye bafuna. Ekisooka kyenjagala okunnyonnyola, tetulina kwogera nnyo ku baana abo, tunnyonnyole principle ekinyusi nti waliwo oluusi lubalaba nga babalaatira mu nsonga. Nina omuntu omu gwe nalaba lwe batta Frank Senteza n'ajja ku TV n'agamba oyo yafudde ali omu naye ng'ensi yonna eri mu kiyongobero. Nti ebiseera ebisinga ensonga ezirimu obulumi n'obulamu bw'abantu tezeetaaga kubalaatiramu. N'olina kumanya nti abaana bano eno ani yayiiya ekyo ky'okugenda ku mitimbagano gya kampuni zaabwe. Oba okitegeera nti bano bayita abannuupu abagobya ku mirimu, miitingi ezituula okukola ebyo bazikolerawa awo wali ekinyusi. Kyagadde okkirize bukkiriza nti bano kye bakola kino okugobya bali ku mulimu, miitingi ezo bazituulizaawa awe wali ekinyusi. Amagezi gano bagajjawa? Kubanga kitegeeza ebintu ebi bibiri. Ekisooka kigenda kuleetera abalala abadde bakola omulimu ogwo nga bali ebweru w'eggwanga okutta ku bigere byabwe. Kuba yagalagaana omwana ali ebweru ng'afuna miliyoni 3 nga babadde mpula, abalala bali miliyoni 4 abalala 2 teri agenda kukomawo wano eno afuna omulimu ogumuwa ssente ezo. Wano omulimu ogwo teguliiwo. Olaba omusawo alwanira emu kitundu, naye kati gwe oli just security guard, asikaali, oli just balista. Eze Uganda wano balista tugenda kuwa emitwalo 10, asikaali tugenda kuwa 25. Ekyokubiri kikuligenda kulietinga confusion mu nkambi eya NRM. Kitya ono bwajjanga abo bagambye ababiri we bali. President nakwata buli omu n'amuwa miliyoni 10 bukadde 2. Ate olaba badde ku ground wano nga bawagiranga n'okulonda abalonda kigenda balekawa. Kansooke kukubire n'akatambika. Eyakava mu nnuupu jjojjo ayagala tupushinga ekintu kyekitambula. Oba yabadde alowooza zino ssente ze babadde bagenda oba Benita banaaziwaye. Oyo nze abannuupu kale mbalinako obuzibu nga nze tetukolagana naye ebyoyo omuvubuka seetapu alina emizannyo gye gyabala. Abali wano ababadde bakola omulimu Kajoba oba Benita gwe babadde bakola nga basinziira mitala w'amayanja tebaagala bali bajje wano musigale eyo kuba naffe ketulya wano tekannabako tumala. Oba kitegeera kati kyekiri ogambye kigenda kozinga confusion. Kyakusatu kigenda kuteekawo ensaasanyo no gy'ateetekekedde ani NRM. Kubanga nagamba wano nga bakagoba oli omuwala tebanagoba abalala 10 nga buli omu bamuwa omutwalo. Kwako olwo baali oli bakamusuubiza omutwalo ng'embeera tennasajjuka mumma mutwalo ng'akimiddwa na magye. Bwe banagoba abalala 40. Kajoba tulinze magye ekyakagenda okumukima waabanga ddala yagobeddwa. Gavumenti eteekwa nayo yakijjeemu enta. Walabyeyo omunene wa gavumenti agenda ogamba nti tugende tutaase. Abakoowodde wano. Abakoowodde kankube kaakano. Bannayuganda bannange
badde nsaba muntambulize akatambi kano katuuke eri Honorable Balamu Balugahara, Honorable Justin Namere, Honorable Daudi Kabanda, Hajati Namyalo, n'abantu bonna abawagizi ba NRM badde nsaba mubatuuseeko akatambi kange kaneeno. Kimanyiddwa lwatu nti naluzize omulimu gwange wembadde nkola wenjogera essaawa zineno vidiyo eno ngikoze essaawa ziri 6 omwana ono wabanga yaluziza omulimu gwe ebyaddala kabaddemu copyright kyemudde sikakubye nnyo wano wabanga yaluziza omulimu gwe ebyaddala yaguluzinze lwa bussiru atya fenna tumanyi company policies. There are do's and don'ts when you are at work. More so in a company. Tosobola kubanga okolera kaŋŋambe, let me just say any company. Tosobola kubanga okolera Coca-Cola. Ng'oyambala esaati yaye ya Coca-Cola. N'okolera mu video ez'ebyobufuzi ng'ovuma abantu. This boy was putting on a company uniform and recording videos eziri political. So webanga bakikozeseza omugobya ku mulimu, he was a stupid boy. Webanga bamugobeseza ku mulimu kuba kyemanyi company policies zibaawo, the do's and don'ts. Yeye yekagwe nono omuwala yatuukako oba bagiyita macha space biki n'akolerako ka video mu uniform. Ensonga ezibagobya be baze creatingira oba okitegeera nti tosobola kubanga okolera company. Ate n'ekirala kyolina omanya kiri kimu nti abaana bo balina okumanya ekintu kimu nti Kyagulanyi takyali kussa lirwanibwa muntu atabulakaawo oba asikaali. Kubanga naawe ng'omuntu olina okuddamu weefumiitirize. Zanero njagala kukubuulira. Bajje no basula tebatudde. Abasajja balina PhD baba employinga wali kulaba Kyagulanyi tumugaaginze tutya. Kati gwe atabula kaawa n'ekyayi ekyamazima oyinza kukola ki? Kansa Panado tawonya kansa. Panado awonya mutwe. Eddagala lya kansa olina kutwala kukolako onkolejo test eri kukalirira. Panado abata kyakola kasabazula nti kansa yakuluma. Oba okitegeera. Kati bano abaana omutabuzi wa kaawa n'asikaali ekyamazima odda nawe munene weefumiitiriza n'ogamba kyamazima nti kiki ennyinza okukola ku Kyagulanyi ye ng'omuntu. Balina kuddayo bamanye nti Kyagulanyi yajja omu. Kyagulanyi tagenda funayo substitute. Kyagulanyi tagenda funa yamufaanana. Balina kumuleka olutalo luggwere wakati we na General Museveni. Bano abala abaluyingiramu bagenda kutestinga kuma. In fact Kyagulanyi yengenga yoyinza n'okwesanga ne Benita tamumanyi. Oluso once in a while alabulabika video ke. Naye kati gegamaanyi galina nti ne gyebooli atuuse nga takyalumya bano bokka bali wano mu 20 ne gyebooli gwe bweru w'eggwanga naye afuga. That is if ddala baagobeddwa. Because there is also another conspiracy theory. Gye bagamba these boys contract zaabwe ziweddeko. We ziweddeko kuba ono yannyonnyodde mbu talina wadde ekikumi abadde tasevinga. Ayagala kuyambibwa baamugobeseza ku mirimu. Ekisooka w'oba tolina wadde ekikumi obadde tosevinga. Weebuuziza lwaki obadde tosevinga ng'ate okola. Ansa eriemu buli kobadde okola obadde okasindika waka kayambe abali waka kuba bo bali bubi. N'ensonga endala tosobola kubeera nga abali ewaka bali bubi buli kokola kubawa. N'ensonga eddamu ensonga eyo kuba bo mu njogera yabadde bagamba nti Uganda nnungi. Nanti ekyamazima bakomewo abanize n'obbaaniza abasimbe n'ebitooke mu Uganda ennungi. Naye ikuddeyo ku kiri kye mbadde nkunnyonnyola nti balina okumanya nti nno Kyagulanyi takyasobola kulwanibwa mutabuzi wa kaawa oba asikaali. Kyagulanyi takyasobola kulwanibwa mutabuzi wa asikaali. Oba okitegeera. Alwanibwa bwa genero. Alwanibwa banene nabo baasirika bali abo bali mute. Bali abo bikigenda mu maaso baasirika. Kati gwatabula kaawa. Kyagulanyi tomulinaako obuvunaanyizibwa. Balina kukakkana bukakkanyi balabe embeera eri basuulawa. Naye gye kigenda okugenda nga kyeyongera. Kigenda kuyamba ne bano bennyini abo opposition nti
bagenda tuka ekiseera nga gye bali abanaasigalayo tebakyayogera bye badde boogera ng'ate ne wano tebajja nti bagenda kukozesa nga bana babiri abayinza okujja bano ogwabe Benita ne Kajoba bagenda bakozesa nga ya district ebbanga lye banaamala wano emyezi emirala tunayo tuka omwaka ogujja mu guno ogw'omunaana nga ku bonna abajja banyirira fesi zijjudde embalabo obanga bonna baasiiwuka beekwese baddayo mu kyalo ekisooka obanga baddayo ku kyeyo ne basirika bwe ki oba abadde bakulwana oli eri kati ate olwo wano we basinziira ekyo kikulu kyakubiri wano ne bakwala ne bakwa miliyoni 5 tosobola zimazaako mwa agenda zikwata aguleko akataka azimbeko akayumba what next n'akayumba kagaana okuggwa ennyumba naye osobola okuggwa akayumba akatono kati ki ekiba kiddako ku kino naye omuntu yasaninga kontrakiti y'emyaka 3 ng'ofuna miliyoni zo 3 n'ekitundu kontrakiti egenda okuggwako nga ze miliyoni oli mu 100 akakalimu waneeno nga wayisa abantu wano opportunity eya renewal kuba osobola okuba ekyeyo emyaka nga wayise wano olwaliro abantu abafuna miliyoni 3 ekitundu abola abakeera okukola oyinza n'okwesanga nga tebawinza kuwera ku 100 ofunako abantu 3 abaweza ssente ezo ng'ogyeko abali mu gavumenti ne mu byobufuzi naye bano abali mu private sector abakola ssente ezo ne public sector miliyoni 3 zofuna omusirikale gw'ofuna miliyoni 3 oli asikaali omusirikale agenda okukima n'emmundu afuna emitwalo 46 ku 5 ezo ssente za DPC oyo mwana asikaali ssente zafuna oba asikaali DPC zafuna wano nga oli asikaali ddala okuumeyo omuwalabu afunye ekisa akuwadde miliyoni 3 lwaki tosirika okwetaba mu bintu byabafuna emitwalo 5 46 oba okitegeera like oli mutendeke no yabisoma wano gwe bakozesezza balina bu training bwe bakolamu awo n'okwata ebiti bya muwoga awo n'okumbakumbamu bali abasajja bakubye emmundu bafuna emitwalo 5 kwana mu muka ofuna miliyoni 3 ku bwasikaali omanyi basirikale bameka abaagala okuva mu busirikale bayingira obwasikaali bwo bangi kibalino Katonda kyalina okusaba kiri kimu nti omu ku bo akomewo wano amalewo ebbanga afune alabe embeera bwegenda okutambula naye banaafuna oba wano ne wokola bizinensi nga miliyoni 3 oyinza n'okwekanga nga omwezi tekola kakadde ng'amagoba oba okitegeera nti bizinensi zaataataagana wano njagala kuwa ekyokulabirako nti ogenda n'oyita mu kiyembe eri mu kikuubo bizinensi bwe yali emyaka 10 mabega si bwekyali abantu olaba bali ku simu bazannya geemu abantu tewali abantu kati bagula ennaku 2 bagula Lwakutaano na Lwamukaaga naye luli abantu ekibuga kyakola okuva Monday paka Sunday ndabavu video bungi ng'abantu stock bagizizzeeka olwa rent nagamba naye omanyi transport ne rent kankolere waka online shopping okukolera rent abantu tebakyamusobola in fact nga wagenze wansi eyo ku basuubuzi eyo oyinza n'okukaaba amaziga nga bakunyonnyodde ensonga zaabwe omuntu alina kesisse omusolo alina kasasiro alina amasanyalaze alina rent wa miliyoni 5 kati gattako n'amafuta naye gaavuga buli lunaku okugenda n'okudda amafuta nawo gakakaaga 5 7 kati omuntu agenda okugira okutematema ssente ezo nga takyafissa in fact olwaliro abantu abasinga nga wagenze wansi eyo omuntu yatandika n'obukadde 5 emyaka 3 emabega kati asigaza 2.7 ndi ssente zikyakula zeesala bwesazi URA eyo bwejje yagala kusooka kutoolako zaako obuzibu bwe bwava nti ekintu ky'otunda n'omukyayina kyatunda ate yakitunda layisi naye n'emirimu gy'abadde bakola mirungi naye kati bagikolereko wano nawo waliwo abasabula ensonga ng'ezo abantu bwe bazoogera ate ne bazibalaatiramu nze Kajoba akomewo nsobola omufunira obwa seculiko wano waliwo kampani za seculiko omusala gw'abadde afuna eri wano gusasula abantu 10 bokka ajje Kajoba obwa seculiko wano emirimu weegiri mitwalo gyo 25 buli mwezi mu ggwanga eddungi jangu okole kuba olina n'obumanyirivu ojja bagamba wakuumako n'emitala w'amayanja basobola okubanga gwe supervisor nga tukuwa 5 omwezi eggwanga ddungi Kajoba kituufu akomewo mu Uganda ekulukuta omubisi aleeta obukodyo obupya mu bwasikaali asikaali abanakodyo kyakapya kuba mpulira eyo bayimirira buyimirizi n'abantu eyo ababbi tebaliyo teri babbi wano asikaali n'okubeera n'ennyama olina okubanga odduka olina okugumibwa obubbi bagenda kukusiba ku njegere osula ku mulimu okola Monday ku paka Sunday
asikali wawana ebintu byakola ate bya majegeri n'amajegeri tegabikola eri abasajja bayimirira mu masuuti asikali we yayambala esuuti nga Kajoba n'ayimirira akola contract emyaka 3 nga takwatangako wadde kubanze ntambuddeko naye basikali balinga abatalina mugaso in fact basikali bafuuka balagirizi ba direction kwata wano ogende wali naye teri asikali yesikana mu yaye eyo kati jangu wano okoloba asikali omulimu ogwaddala nga asikali alina okubagana ne bakifeesi alina okubagana n'ababbi b'emmundu alina okubagana n'enkuba olina okubanga asikali olina okubanga olina obusobozi obudduka n'ogoba omubbi mayiro natunulira abaana ekkata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo. Mbutuufu nga there is nothing to clean because bakugamba okirininga emyaliro emeka naye nga there was nothing to clean nti the place already looks clean you clean surface janguko wano okirininge omuntu amaze okulinnya mu kisooto akirete ku tayiro okakase kye bayita cleaning ugambi. People are very civil eyo mu nsi eyo nti bategeera naye okola omulimu ogwo ofuna milioni 3 oleepukana n'abayaye anyway Kajoba but abagamba nti skimu y'abano okubba Muzeeyi Museveni sente kyekyo bagamba banaawa bameka bawaddeko mu Benita tebamuwadde bamusuubiza already abali ku ground bagamba tojja mulimu bya kiyaye kitegeeza ne government tekyasobola kuwaayo bantu 2 ate era n'okuwa kwe nnyini bagenda wa bameka bagenda beetamwa bukyali olaba abalwana mu lutalo we bagobanga bazze okwekalakaasa obanja akasimba abeeruweero bakyabanja kale ate olwo ggwe be baaliire nte bakyababanja ate olwo ggwe abakuba omulimu gwo gubadde kimbadde envuma kyagula gy'obwogoloza badde envuma mu nsiime n'obukadde omutwalo gwa $1 kati balina lugendo balina just kwerowalinga kusigala ku bintu kwe babadde bakola gye badde bakolera ddala naye kitali ekyo embeera yo si nnungi embeera egenda bakwata ene katumalirize na kano katambi kaliwa kano akameja katambi kano 3 azireseewo agenze Ssemujju yayina abamulonda nabo abaleseewo agenze tulaba abamu ku bannabyabufuzi nga beyongera okuva mu ggwanga okugenda mubamu kye bayita obuwaŋŋanguse nga bafuluma eggwanga kati twogera ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu the other day twalaba Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda and a couple of others ndine Jeno Nalweyiso kibuuzo kyo njagala kiteeka mu maaso ge fande tuli ffenna are you concerned okulaba abantu nga bano nga bagenda mu buwaŋŋanguse? Okusooka nali siri concerned nga ndowooza nti abantu bagenda kuwummulamu nti kati nga Oweekitiibwa Ssemujju Nganda ebisanja byamaze nga afubanira constituency ye n'eggwanga naye ndowooza nti agenze kuwummulamu zisamanyako nti agenda kudduka then Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi naye nali mmanye nti agenze kuwummulamu engeri akalulu gye kamutambuza eggwanga yonna nti ndowooza yagenda kuwummulamu naye nze mpulira buwuliza oluvannyuma nti bagenda kudduka ekikulu si followinga nnyo mikutu gyabwe kwe babeera naye mpulira abantu nga bagamba mbu badduka kubanga Uganda ebleedinga kati tubeera concerned nga twegamba abantu abato bwe bati okuleka eggwanga lyabwe oli abamulonda zaali milioni 3 azireseewo agenze Ssemujju naye ayina abamulonda nabo abaleseewo agenze ate nga balamutteke bakera ku makya ne bagenda ne bakola kati Uganda bleeding asigimanyi. General Nalweyiso Yes, ali concerned ku bantu abadduse omuli Bobi Wine yaleseewo milioni ze 3 ez'abawagizi be Ssemujju naye yaleseewo abalonzi be agamba abantu abo bakoze bubyo lekawo abalonzi bali eno ndowooza bayaaya n'abantu baabwe okudda
gwe okisoma otya abalonzi nze mpulira birala ku balonzi miliyoni zino ze balekawo mpulira birala gw'owulira ki kali kyolina omumanya kimu ku balonzi abalonda Kyagulanyi bagambye kuliko abakomplaininga lwaki yabalekawo nti basindiseyo baka babuwaddeye abakomplaininga mbuki nti Bobi Wine yatuleka wano kyakubiri nti ne Gino Museveni kennyini mu gy'ekinaana naye yadduka oba okitegeera naye yali aleseewo ababe yali ayagala naye kudduka kulekawo babe okitegedde kati nze kyendowooza nti ebiseera ebisinga omuntu bw'ayogera statement olina okumanya lwaki ayogedde statement eyo maama Nalwaiso statement ezisinga zaatera okukola ebiseera ebisinga ziba ziyamba gavumenti eriko nakwenywereza mu buyinza naye toyinza kugamba nti nno ensobi Kyagulanyi okufuluma Uganda yakola nsobi kusinzira ku biriwo olwaleero ye kyalina okuddamu atubule nti kyatayogedde abaasigalawo bali mu mbeera ki Balukwago ne Besigye bali mu mbeera ki abasigalirawo abalonzi baabo abasigalawo bali mu mbeera ki andi yalumiddwa ku balonzi baabali mubaleseewo nga onoove waka omwana n'agamba daddy don't go to work oba okitegeera daddy tondekaawo ali eki omwana ali eki kati onayagala nekira kyolina omumanya nti Meja General Nalwaiso ayagala Kyagulanyi akomewo azimba abajje mu buyinza azimbe supporting yamanya abajje mu buyinza kati ekigendererwa kye yabadde akudaala oba okitegeera yabadde akudaala bukudaazi yabadde akudaala bukudaazi naye ng'ekigendererwa naye akimanyi twali emabega wali oyo kennyininyini yayogera n'agamba nti ono yadduse si we kiri kati ate agamba yali amanyi agenze kuki kuwummulamu kati byazayogera ne byayogera olwaliro tebikwatagana naye nga wokola bakiyita vox pop mawulire oba kyetuyinza okuyita sampling random sampling wokola random sampling abalonzi ba Kyagulanyi baliyo banakuwavumbu yabaddukako bali mu nnaku oba bali bwogera n'obuuza abantu abasinga tutera okubeera nabo abantu bagamba abeereyo alidda nga ekiseera kituuse ba abantu bakulaga nti bamativu naye ate abatali bamativu ate be beenaaleemu bagamba aliwa akomewa alabe ku bantu be General Nalwaiso lwakwata ayagala kukkiriza naye mu security meeting gye babeera lwe batula bwe bati ekibeera ku number 1 agenda ate okubabeera ku Kyagulanyi atambudde naani alabaani ayogera naani akola ki azzaako ki ekimuluma general nti tebamanyi kyakola eri gyali bakyamulinako control nti asobola okukola buli kyayagala naye wano olwedde script yali yawandiikibwa nti omukulembeze wajja neyeesimba akalubwe kaggwa musibira waka kumala myezi 3 naku 9 olumala ne mumuta edda yali yakusibira waka naye kati ebintu birabika si byakusibira waka naye kati onakulaga nti ye yakimanya n'atambula neyemulula n'agenda ye weebuuze nti bali abaalondanga luli abeesimbangawo ne General Museveni akalubwe kaggwanga baabayisanga mu mbeera ki baabakkirizanga okugenda ebweru okuwummulamu ono baamukkiriza oba yekkiriza kuba nze Kyagulanyi we yabula ewaka ng'akyali wano ne amawulire ne gajja nti Bobi Wine abuze ku bakuumi ewaka abantu nalabanga abaali abasanyufu kituufu nga bawulira essanyu nti abuze era nga bamusabira ne ku ssaala aleme kulabika kati kyenjagala era we bawulira nti yatuuse mu Amerika essanyu ne libeeyongera kati general ye lwaki alowooza nti abalonzi baabwe baabalekawo ennaku ebata kyenjagala okunnyonnyola kiri kimu Katonda mwana tumbi byobufuzi bino labi byobukulembeze atuuka nga alina akati akaddaako ate era bebeerere endowooza ya bonna n'agamba nti abantu ba bulijjabo tebakola teri Uganda we yali etuzza okuŋŋaana lunene gaggadde ne bagamba tuwagire Kyagulanyi naye beesanga ng'emitima gyabwe girizoneetinga n'endowooza ye n'ebikolwa bye oba okitegeera kati kino ekyokufuluma Kyagulanyi okudduka ate era yali endowooza y'abantu nti yitamu yendowooza yaki yendowooza y'abantu ekyokutambula ne bagamba nti naakomewo olwaleero ate oyinza n'okukosanga abantu bamunenya nti lwaki okomyewo ne bakwata
era ndowooza bageri wawulanga ntoka nti Kyagulanyi yo tasula waka era kituufu n'atasulayo kati oluusi waliwo ekiro ekituuka nga kiri mu openi ng'endowooza y'ono ye ndowooza yaki y'abantu kati wano kyalina okumanya kiri kimu nti ng'endowooza General Museveni bwe yali mu G8 nti alina kusooka kuyitamu adduke oba okitegeera era ye ndowooza ya Kyagulanyi gy'alina n'abamukkirizamu n'abamuwagira nti alina kusooka kuyitamu akole ki era embeera ereetera era embeera bw'eridda mu nteeko akole ekyo kye bamusuubiramu. Tugenda kusukka wano olunaku olwaleero we tubadde ne Professor we out.